kwegamba olya ku lugambo kwendya buli kimu ekyantambuliza ku lugambo mwana olwenyumirizaamu lumbeereddewo olugambo lumbeereddewo olugambo lumbeereddewo go ge mazima abakuba abaana mu maka abakola eŋŋambo balabire ku ggwe baggumire omwana bwemulabamu nti omwana muyimbi muleke ayimbe omwana wabeera mu olugambo ngumala nti talenti ye ya lugambo ono olugambo lusobola okuteeka omwana wo kuleveddako nze media houses nyingi nnyo ezintuukiridde nga zaagala nzeegatteko lwaki togenda sisobola olw'ensonga namba zalina zisinga eza tv zaabwe kati omwezi oba mu wiiki sookola live yange nengifunamu akakadde benkubye oluseke abaleese obulangu okategedde luseke nyamunyamu kati toba tolina kyosobako nga wali ngenda kukuba oluseke ate n'ekirala bali baba bagenda tandika okuwuninga wano nze CEO wa Lugambo Nation abo bali balina akamanyiro naawe basobola okutandika okugamba ate kati byogera ate biswaza bakulaba ku tv yaffe ate biki ate kati nzaala akamanyiro ke nagaana Export TV to the world. Abalabi baffe abalungi olunaku olwaleero tulina omukulu ow'olugambo naadde njagala ekigambo kimutemerako mu nnyumba nga ye bw'atera okukola banne naye neŋŋamba omuganda agambe yeetuukidde tanywa matabangufu nga lwaki simunoonyaako n'abitwegambira oba oliawo nawe n'otandikirawo mutemako ekigambo gye bujja kawuddeno yo oli oti gisitedde kyekiriwo olamu naye nno kyemumanyiko oli bwakutuukako fizikale olinga omuntu omukkakkamu ndi mukkakkamu gwenku nze ndi mukkakkamu se naye bw'oba otema ekigambo ku mutimbagano tabeera nze waliwo ekinyambala sooka otubuulire transformation eryawo wakati w'omuntu owa bulijjo n'owa tiktok waneno ng'agenda tema ekigambo ku muntu eri karakita ye oli aba mulala nnyo kati wano osobola okunsanga n'oninnya nako n'ogenda era kizibu okunzigyamu ebigambo ebingi naye kati kiri mu nze ate tekivaayo mu real life nti nga we tuli waneno kitege kiviirayo wali kazotekako kamera bwoti nga kyo kijja tekirina nga gyesobola kuafekitingamu obulamu bwo bwa bulijjo tekitya tekirina omanyi lwaki njogedde bwe ntyo baana bangi abafeesinze emisango naye nga tegivudde ku bulamu bwabwe balivinga obwa bulijjo wabula bye bakola ku tiktok omuli bakakono basefuko bayiga sharifu bacumi n'abalala obulamu bwabwe ne bubawa identity endala nti abo bavumi nga rama n'abalala bangi abantu bomissions kale sibalinaako mbwe bakyali bange kitegeera naye kale abamu basukka ne bayita bwebandikomye oba okitegeera kati nze ebintu byenkola nze nava e Dubai nga basinga bagamba oyo deno bwakomawo Uganda bagenda mukwata okitegeera avuma abantu naye ng'akyogera bamubuuza vidiyo eriwa avuma ki ng'avuma omuntu ng'atunula butuzi nembaga nti e Dubai enviirayo ku live obaga nti njirinnye nobaala ati nga anakwata abeere steady nti nzija nentuuka ne ku airport obuteekwasa nti tetwategedde nti yatuuse n'oguma omwoto live neri nga kwendi bulungi nnyo nze ebintu byenkola ku Lugambo Nation okwo Lugambo Nation like ngikoledde over 4 years now oli wa Lugambo yes ate nga biri comic kyovola nti always life zange zibeerako abantu kizibu oli okubeera kitegeera kyovola nalinga njaga kuprovinga abagamba nti nvuma abantu nno nga ensonga gye bawambu ne bamala ne bagikyusa nti nteekako abavuma abantu era nakyo kiba kituufu era kati ogwa ku muganda wange male mabiriza asiba ggwe bw'okyaza amuvuma asookera ku ggwe kati kankubuulireko nze nteekawo ka disclaimer ebiseera ebisinga ebigambo byo eri tokkirizibwayo sisi yatukkiriza nawe gwe oba owulira nga olina gwe weewulira akutaddeko embeera jyayo ku Lugambo Nation mbaweringi 1 on 1 kiggweraawo kambozedde UCC kusaagamu oba byaddala gwe oli owuliddeko nga baga nti oba Lugambo Nation oba akawunti baggyeko oba nti bamulinako embeera omukyala akulira UCC yakuwa license nno ebyo ebiseera teyalina mukyala ndo wagifunira nagifunira teyaggwaako teggwako yange teggwako
Oshagira. Kwegamba olya ku lugambo. Kwendya buli kimu ekyantambuliza ku lugambo mwana. Olwenyumirizaamu. Lumbeereddewo olugambo lumbeereddewo. Olugambo lumbeereddewo go ge mazima. Abakuba abaana mu maka abakola eŋŋambo balabire ku ggwe bagumire. Omwana muleke, omwana bw'omulabamu nti omwana muyimbi muleke ayimbe. Omwana bw'abeera mu lugambo ng'omulaba nti talenti ye ya lugambo. Ono olugambo lusobola okuteeka omwana wo ku level eddako. Media houses nyingi nnyo ziba zitunuulidde omwana wo ebyakola. Nze media houses nyingi nnyo ezintuukiridde nga zaagala nzeegatteko. Lwaki togenda? Sisobola olw'ensonga namba zirina zisingeza TV zaabwe. Muleka kunafuya ate mainstream ate awo ddeno. Abaana ba internet aba social media muyisiza nnyo egundi mainstream amaaso. Kati nze kyenkugamba kijje ku nze. Mainstream esinga social media oba social media esinga mainstream? Ankubuulyeko ebigambo bino. Live gizenkola oba nebbanga lyembaddewo ku internet awo media houses nyingi zensinza numbers. Okategedde? Nkawulira nyinza okuba sikategedde naye nga nkawulidde. Okategedde? Ofunawo kawandiika bajja keetaaga for future purpose ofunawo ka saving live z'okola zirina TV zesinga numbers. Ne bakwadde no bapyala bezo company abo no bone mbaga ekyala ne yetuukira. Ekitosa gwoli about numbers not money making. Kuba yinza okujja nga numbers zirina kubanga bwoba ne numbers of course ne sente zijja. Oshagedde bwobanga kati omwezi oba mu week so kola live yange nenjifunamu akakadde benkubye oluseke abaleese obulangu. Okategedde? Luseke nyamu. Kati toba tolina kyosobola kungaye wali ngenda kukuba oluseke ate n'ekirala bali baba bagenda tandika okuwuuninga wano nze CEO wa Lugambo Nation. Nze Kabejja ate kati Kabejja agende bamutegere nti nze byenjoga si byeditinga nze banjaga kintu nga wenkire direct project omugambo ani censored ani filtered. Omugambo gwange baguzize guyitawo buyisi simbo ate biki kya mbadde manyidde no we bateekawo obwagazi bw'obuto gy'oli basobola n'okukuteerawo options ne bagamba kale osigala okukola emirimu gy'eri ku Lugambo Nation. Abo bali balina akamanyiro naawe basobola okutandika okugamba ate kati byogenda ate biswaza bakulaba ku TV yaffe ate biki ate kati nzaala akamanyiro ke nagaana togera kumpa sente nnaka omwezi toyinza ogenda kumpa oba ne bagamba story gy'oleeta kitegeera kati nze kyobola ngamba nti Lugambo Nation forever paka kuwulira bubi kubanga nze embeereddewo totoma embeereddewo abaana bendete babeererawo okwegamba eyo TV eri live ku DSTV by the way wale linawe dino radio ziba na frequency namba yaye tetunaba tugenda babuuzaako papaji soko tugireyo kana aka DSTV njifuna nti chano 1018 musibye omutya bakadde baffe mwasuze mutya mwena abantu aba Export TV amanya nzo omwana soda naise ne bakadde baffe aba Cambridge Junior School bali Matuga kito bekwateko bakusomeseza omwana wo twala mwana ku ssomero school fees zokazo wayi byetagisibwa byonna bisangayo so kutwala mwana ku ssomero n'abanga ano bewaka n'abango bagenda mu bufumbo jeyo mekezi faliso byonna bisanga ki ku ssomero namba zaabwe zirawo wansi bakubireko deno lwaki tobuuza ku balabi bange mbatumiddeko mwenna abalaba Expo TV, Expo Media. Yeah, it's your boy, the no official, Mr. TikTok, CEO Lugambo Nation Boss, fresh like heaven water. Yeah, mwebale kubolaba, mwebale kusubscribinga, mwebale kuwagira Lugambo Nation, mwebale kumpagira wano kubifaananyi byange bano bwe bansanze, sota photography. Yeah, katulabenga je kiggwera kiggwa kitya. Nenga mbagala nnyo abali mu Europe, Canada, America, Sweden, mwena abalaba Lugambo Nation, big up to you mbatumiddeko bakadama house managers. Yeah. Abatagambwako ekizibu kibadde kitubowe batali abaana naffe bitukalubirira mu bakola kiro andi nga mushifutinga mu mwagalo kyusa dda kiro nedda kale kankubuulyeko tetube abo banga ali ku competition akitegeera obanga ali ku competition omanya abantu namba zo weziri abantu babeera okitegeera
omanyi lwaki ekiro emisana baba bakooye ekiro baba balina okuwummula okitegeera kati emisana babeerako n'obatambuliza emirimu obuteebowa nti emirimu ajja kukwata headset aziteeke mu matu awulirize buwuliriza nga leediyo ng'ali kuvuga mwebwaseeka ngeri emirimu wegitambula n'amalawo contract. Guno mulundi gwakubiri nga tukyazadde no naye ogwasooka simanyi bakyagujjukira wakyagujjukira otwale wa Calvin Kayanja tewankyazaako najja buzese tolimba bantu abalimba bebafulukinga imwe najja mu byange ne mumpamba nera tekivaawo nti wali olabikiddewo ku channel. Export TV to the world.